GTV for unity and development. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, abitwa mwenna batulaba ate abatuwuliriza n'abatugoberera, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banne tubaniriza ku programu eno ku GTV. Amanya nze Mulinda Abdulaziz ali Kenya. Ndi musajja munnamasaka super musajja munnamasaka. Nze nyingiddewo ne programu eya daawa. Buli bwe mundaba wano kakasa bukakasa nti tugenda kunyumya bunyumya mboozi, wabula teba mboozi, wabula mubaamu ebyokuyiga. Ebyokuyiga eriyo yenna ayagala okuyiga era ayagala okubaako kyayongera ku ddiini ye, oba oliawo n'okujjukizibwa ebikwatagana ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abitibwa bakkiriza mwenna mbakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu w'osinziira, buli omu w'osinziirira okukola emirimu gyo, wawangaalira, w'osula, nkukuutira sejjaamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaaba tumutidde tujja kwesiima, bwe tunaatya Allah tujja kuba tuwangudde. Eno duniya Allah subhanahu wa ta'ala ajja gitusikiza, ajja gitusikiza olw'okubanga tumutya. Ekyokubiri, eno duniya Allah ajja tufuula bawanguzi. Ate sibikoma wano ebyaffe, ekyo mukimanyi, ajja tufuula bawanguzi mu bulamu bwe tulimu ate n'obulamu obuddako. N'olwekyo yenna anaatya Allah mu bulamu bwe tulimu oyo ajja kuba awangudde olunaku olw'enkya. Kyentegeeza ku lunaku lw'enkomerero ajja kuba atawangudde. N'olwekyo ebigambo ebyo mbikukuutira munywanya ndaba, ate naawe ampuliriza nga nange mbyekuutira okutya Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, kye kigambo ekisingira ddala okubeera nga kikulu. Kale byonna ebirala bituleme naye kale tumutye. N'ebirala bikulema bitya ate ng'omutya? Ate kisoboka. Bw'oba otya Allah kitegeezo ojja kusaala, bw'oba otya Allah kitegeezo ojja kwekomako. Abadde agenda eri biryo bireke, ogende nti wekambireke otye Allah wo. Abadde agala okutagala odde eno odde eri obireka wekka olw'okubanga otya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tumusaba Allah atuteeke mbaddu abamutya, atufuula abaddu abamutya ffe kennyini n'ezzadde lyaffe n'abantu baffe ffenna okutwalira awamu. N'olwekyo ebigambo ebyo situbisoosoowaza lwakubulwa byakwogera. Si buli kadde nti tusooka okugamba nti bannanga okutya Allah lwakuba nti ebyokwogera bye biweddeyo. Ebyokwogera gye biri banywanyi, naye Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okumutya n'atugamba n'otugamba nti entanda esinga kumutya wattaquni ya ulil albab, abange mutye nze mu abalina kuki, abalina wattaquni ya ulil albab. Kyogere ntya anti abamu bivunula bulala. Wattaquni mutye nze abange mu abalina amagezi amalamu. Kutya Mungu. N'olwekyo buli omu w'otudde suna ku munno omugende nti wayisembera tuyinza okubaako kye tufuna mu programu ya leero, ate nga eva buli lwonnengera wano manya tugenda kunyumya bunyumya. Kyentegeeza tugenda kwogera ku byafaayo olunaku olwo lwaleero. Jjukira bwe twasemba twali twogera ku nabbi wa Mungu ate nga mukwano gwa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalamu. Ibrahim ono nabbi wa Mungu ate nga yali mwagalwa wa Allah, era aliko ebyokuyiga bingi eri buli yenna ayagala okuyiga. Aliko ebyokuyiga bingi n'ebyokwebulirira bingi. Bwe twakoma nno nga Ibrahimu alayhi salatu wassalamu azze okulaba mutabani we gw'ataasanga yeewaka, nkujjukizaako katini gwe ataaliwo. Oba wasubwa nno wasubwa nno bya ddala, oba wasubwa nga tewaliiko munywanyi wasubwa. Naye nteekateeka Allah azirina, gwe weekumire ku GTV insha Allah ojja kubimanya. Bajja kukuddirangamu pulogulaamu zino obeere ng'oziraba oba oliawo oganyulwemu wamu n'abantu bo bonna. Mu mbeera efaanana bwetyo tuzzeeyo okwo katini emabega then tugende mu maaso. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu twasemba okulaba nga zze nsonyiweko yali azze okulaba ku mutabani we ayitibwa Isimaila mu kibuga Makka, wabula teyamusangayo. Yasanga omwana yawasa ku myaka 13. Ekyo nakinnyonnyola era tekisaana kuwaawaza matu, nakinnyonnyola bulungi nnyo.
era yaliko gujja okubuuza akulambululire olw'okutalya budde ekyo situjja kukiremerako n'olwekyo yamusanga yawasa wabula teyaliyo yali waaliyo omwana omuwala gwe baali bawasizza muzeeyi Ibulayimu bwe yakonkona omwana omuwala naggulawo n'amugamba muzeeyi kiki ng'ogubye ye oli waawa nga sikumanyi anti muzunga temutuulako wammwe mwenjeera bwenjeezi oyagala ki tyali munembale gyakubbaawo nti omwavu bamunoonya omwagaza ki olulimi lukambwe ayogera bubi namugamba nti mbadde mwagala naye nkoze nti awo ojja mulaba taliyo musajja mwavu naye bamunoonya so bwe yali agenda namugamba nti bw'oba akomyewo muŋŋambire nti oluggi olw'emmanju nga si lunywevu omwango gujjudde ebituli si mulungi aguggyemu n'agenda musajja wattu mu mbeera efaanana bw'etyo omwana bwe yadda Isimaayira agenda okudda abuuza omukyala omugole anti kati olaba mugole nga bba waali era aba yeegonza ti kyaliwo essibadde kiki ekizze ani abadde annoonya kwekumugamba nti waliwo omuzeeyi yajja wano omusajja mukadde agubye akunoonya naye bwe yali agenda yagamba oluggi lw'emmanju si lunywevu luggyemu bw'ato n'amugamba nti oyo yali kitange ayitibwa Ibrahimu nabbi wa Allah yali ategeeza nkugobe n'olwekyo siba nkugobi ekyo nekitegeeza ki nekitegeeza obugonvu obw'abaana eri bakadde baabwe ne bwe kituuka ku nsonga z'okuwasa omuzadde nagamba nti omwami muleke bwe wabanga tewali nnyo nsonga ya dduniya muleke anti mulimu n'ensonga nga omuzadde gyakuwa bintu bya dduniya musajja muleke mwavu nnyo twagala alina ku ssente abazadde abandaba n'abampuliriza nange ndi muzadde lwakuba nnyinza okuba sinnatuuka kuleva efumbiza oba ewasisa gwenzadde naye sobo nange ndi muzadde alhamdulillah kakati boddira omwana omulenzi omuwala n'omugobya omuvubuka olw'okuba omuvubuka mwavu ndaba toba mwenkanya era ensi eno gy'olaba bimu ku bizibu bye twolekedde bye tuyina lwaki anti naawe bozaayo akatambi omwami wo omulungi Allah bakuuma bateremu ne baraka mbufumbo bwomwe naye yayinza okuba teyali mwavu teyali mugagga nga bwali sinakininga nakati tagaggawalanga bino sibyogera mu kujerega oba mu kukakkanya muntu yenna nedda wallahi nedda naye tetugoba baana bano abazze okuwasa ewaka olw'obwavu mujja kumbuuza ntuuse nti eyo Ibrahimu agamba omwana omuwala gwe bawasizza nti baawo mugamba oluggi aluggyemu si lunywevu n'omulenzi n'amugamba nti yadde ategeeza nkugobe genda obugonvu obwo ekitegeeza nti omwana agondera omukadde ne bwe kituuka ku kuwasa oba ku kufumbirwa naye bwe watabaawo nnyo nsonga ya dduniya muzadde gy'awa omuzadde yalibadde tagoba mwana mulenzi azze kuwasa ngambye ensonga ya dduniya kati ng'ensonga ya ssente tyaffe twagala omuko anaatugulira tanka litaazi 8 oba 1,000 twagala omuko agenda okuwasa muwala waffe aleete ente 10 of course waliyo cultures ezisaba ente nga ze culture yaabwe era ekyo si kyentunuulidde wabula ndi ku mbeera ya busobozi gw'ozisaba azisobola ono gw'osaba tanka nennyina tagirina so waliwo obukalubiriza ate nga bw'okwetegereza era gye kulaga kukalubiriza ate ne kutama butamire kwonona na bwonoonyi so mu mbeera efaanana bwetu baganda bange ate ne bannyinaze ne bakadde baffe bazadde baffe abalungi embeera ya duniya eno tekuyingiramu nekusubya ejjana n'olwekyo ekyo kyali kyakuyiga kikulu okuva ku Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nga tugenda ku mutabani we Isimaayira wabula oluvannyuma Isimaayira yaddamu n'awasa era Ibulayimu bwe yadda nga akaseera katambuddeko katini yamusanga nga era taliyo yali agenze kusuubula kubanga omulimu gwe gwali gwa busuubuzi bwe yajja n'akonkona omwana omuwala yaliyo naggulawo n'amwaniriza banne nga tusanyusa okukulaba ye muzeeyi tuulako wano kankuwekko okunywa ye bannange bali batya kuliko olugendo muzeeyi nga sikumanyi
obadde ogamba ki ti mbadde noonya bbaawo ti ali mu lugendo naye anaatera okudda mpozi ng'obubaka obuleka ne mukutuusiza nti amuŋŋambire oluggi lunywevu anyweze tata oluggi luki omwanga omugumu oluggi lulungi alunyweze taluta tie kale era bw'atyo n'asiibula agenda okudda ng'amubuulira ebyatuukawo n'amugamba bwe kitange yasiima empisa abakyala abandaba abafumbo n'abaana abawala bato bange bannyinaze ebigambo bino byammwe Allah jalla jalaaluhu yali ayogera ku mukyalo omulongoofu yamwogerako ebigambo bingi yamwogerako ebirungi bingi naye omukyalo omulongoofu yoyo akukujjukiza bwe nejjukiza ekikolwa kya Ibrahimu alayhi salatu wassalamu okubanga teyali mushiriku teyegatta ku Allah n'ekintu n'eki obuwangaazi bwe bwonna era bw'atyo yasala ensolo ye ng'agisala ku lwa Mungu kubanga ne Mungu ye yali agimuwadde kakati ggwe ndaba wali osazeeko ensolo oba ku adha dhuhiyange eyo oba okusala kwonna kusala kungi naye ng'obisala lirabbika ku lw'omulezi wo yekka era ddala ogwanidde okuba mu basala ku lw'omulezi wo kubanga abantu bangi baali badde basala nga basala abantu bangi basala naye nga basalira birala asalira nnyumba ereme kumusala mbwe ennyumba bw'ogizimba n'otagisalira yo yeekusala abantu nga bafudde ejjamaa nga ne poloti yakati ne poloti esala abantu bafudde nga mu nsi talinaamu poloti talina na muzigo wasula talina basuza musuzi kati oki ekyamusala so weekebere oleme kuba mushiriku anti Allah jalla jalaaluhu yatugamba nti inna Allaha oyo omulezi waffe gwe tuwulira gwe tumanya obulungi la yaghfir Allah tasonyiwa ayushraka bihi yenna ajjulukuka okuva mu bulamu bwe tulimu ng'abadde alina ekirala kyasinze ekitali Allah okumanya okusinza ekitali Allah kinene wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha gwe kakutana n'osinza ekirala gwe bw'ofa Allah tajja kukusonyiwa waakiri alisonyiwa omukozi w'amazambi omulala ayinza okusonyiwa omuntu omulimba ayinza okusonyiwa omubbi naye nga tasonyiye muntu yafa ng'alina kyasinza ekitali Allah ng'alina kyasaba ekitali Allah nolwekyo omuntu asala ensolo tosaana kuba mu mbeera eyo yakusinza bitali Allah nedda olina kubeera pyuwa olina kuba pyuwa ku Allahu jalla jalaaluhu nolwekyo yasala oluvannyuma beekunga ne bagenda bazimbe Kaaba aba babiri era Kaaba bagizimba Ismaila ne Ibrahimu alayhimu salatu wassalamu bazimba Kaaba era obanga olina essimu ziseereza oyinza okgenda mu ssimu yo yaseereza n'owandiika ekigambo mu Google oba mu YouTube n'owandikamu ekigambo maqami Ibrahim biwandiike bwotyo bajja kukulaga nabbi Ibrahimu bwe yamala okuzimba Kaaba yayimirira mu lwazi olwazi sikuseeteera wabula ne lulekamu ekigere nga bw'onoolinnya mu bitosi bw'olinnya obango mu kadongo bwoti ebigere ne bisigalawo n'olwekyo yalinnya mu lwazi ebigere ne bisigalawo okuva mirembe egyasooka ebigere biwe biri paka kati ovumala okuba nti yali amaze okuzimba Kaaba era abantu abaagala bino betwogere kubanga mubeeranga n'eddata jamaa ogulangayo kaddatako ne kabeerako kati mwali badde obikebera essaawa eno nitubanga njogera bw'owuliriza bw'obirabako bwoti kuba abamu muli bantu bakumala kulabako jama kati oba tonna bagendayo okubiraba birabire ku ssimu yakhe jaye essimu kati wandiika mu ssimu yo maqami Ibrahim ojja kulaba nabbi Ibrahimu we yalinnya mu lwazi ombuliro ba tekinologiya w'abakyayina asobola okukola ekintu ekyo n'olwekyo ebyo ebintu bye bikulaga nti obusiraamu y'eddiini entuufu tewali walala gye biri jama kale lwakuba abamu banywanyi munyiigira nga mbagambye ekintu ekyo naye munyiigira bwereere obusiraamu y'eddiini entuufu kubanga teri poloti ebana byapa bisatu nga byonna bituufu kubaako kimu ekituufu ne bwe kiba kikadde keba emmotoka teba na kaadi 3 kubaako emu entuufu ne webanga yenkadde originalite y'ekintu tebeera mu bungi kandi eddiini gonna makubo gatutwala nedda eddiini si gonna makubo bagabanga ddala gonna makubo agamu gabuza ojja gwa mu nnyanga ng'ogoberera olina kuba mugezi ekkubo kyettuufu lye nnina okukwata
nolwekyo waraditu lakum anil islami diina Allah yatusiimira okubanga tuli basiraamu obusiraamu nga yeddiini yaffe era Allah obusiraamu ye yabutuma nti busiraamu ekigambo busiraamu tekikyuka mu luzungu tekikyuka nti kati abazungu bo bakyogera lwabwe abaganda bakyogere lwabwe abakongo bakyogere lwabwe fenna tusigala muslims fenna tusigala n'ekigambo kimu basiraamu tuli basiraamu okiwulira nga kya Luganda naye nga si kya Luganda jjama just kuganda wazaamuuko katini nolwekyo busiraamu yeddiini entuufu era eri ku mazima nolwekyo kati naawe sala amagezi osale ekkubo oveeyo ate osaludde eno mu mbeera efaanana bwetyo nolwekyo baganda bange abalungi abatulaba ate abatuwuliriza tukyali ku GTV ku puroguramu daawa nange Mulindo Abdulaziz Ali Bukenya tubadde twetegereza Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam ye yazimbawo Kaaba eyo wabula Kaaba dayo mu biseera ebikadde Kaaba yaliwo kubanga ekigambo ekigambo kiri kitya mu suratul Hajj aya ezimu Allah yagamba ati makana albayt ekigambo makana albayt Allah kye yali ayogerako mu kulagirira Ibrahim wajana atwala Hajara yali ategeeza obuwufu bw'ennyumba Kaaba obuwufu kitegeeza nti ekintu ekirina obuwufu kitegeeza kyaliwooko nolwekyo Kaaba yaliwo yali yagwa mu mirembe gy'aba Nuhu olw'amataba nolwekyo yaliwooko mu mbeera efaanana bwetyo Ibrahim yaddamu n'agizimba naye nga bw'oba ogiraba leero era bwe togirabangako munywanyi wandiika mu ssimu yo ekigambo Kaaba bajja kugikulaga bwefaanana olwaleero Kaaba eyo nga bw'ogirengera nsaba Allah ffenna atutwala abalaba GTV Allah atutwale tugirabeko n'amaaso ku maaso Kaaba nga bw'etunula kati si yeyo Ibrahimu gye yazimbawo nti engabo yali exactly nakati bwefaanana yakyusibwamu mu mirembe awo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam afudde waliwo ebyagwawo nga bwe tujja okubiraba mu maaso bwe tunaaba twetegereza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja kumwetegerezaako ekitundu bwe tunaaba tugamba nti kakati ye engeri gye kiri nti ye ennyanja tamalikayo ebibye bingi tosobola mukuba puroguramu ogikuba eno okubejja munene mugazi mubede tujja kumukoonako tubeeko we tumukomya then tutandike topic empya ey'okwogera ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam then we tujja n'okwogera ku banene b'obusiraamu abataali bannabbi naye nga baali babedde nga baali banene naye nga bo tibaali bannabbi so bwe tunaaba twogera ku basahaba n'ebyagwawo nga nabbi yakafa topic eyo tujja kugireeta insha Allah kyembasaba kiri eki kimu puroguramu eno mugiteekemu kasente bajjama abantu abalina ku bizinesi ennene companies ennene njagala kukoowoola companies ennene bamaneja ba companies ennene muli eyo saagala kuzimenya naye mwemanyi bajjama muleete sente mu ddaawa nga bwe mundaba muziteeka mu bivulu by'abayimbi muleete sente ku TV kuno puroguramu zino bwe muziteekamu sente ne research agonda kubanga otula butuuzi n'onyiga bwoti mapeesa research najja n'otula mu library n'osoma essaawa zo bbiri nga topapa tolina kikutwala saketi naye kati embeera gye tulimu bajjama tusabiragane okuyiriba kutabuse n'omuwalimu ayiriba omusangadde naddeeri ate mwattu nga tosobola munenya kubanga naye alina obuvunaanyizibwa nga naffe abalala bwe tubukola ki nga naffe bwe tubulina so bwe tuteeka sente mu ddaawa abawalimu bakkakkanyeeko ku puresha yaabwe batuule wansi basome kijja kutuyambako nga umma okugaziwa n'okukenkuka muyirimu naye nga tukyayiriba n'abawalimu mwisiŋŋanya ababiri mulwanira kasitoma yahe gye biragasi walungi Allah atusaasire so njakoowola bannannyini masomero abalina companies ennene n'entono abatandikawo bye mutandika abafumbi company muzireete tuzirange mu mbeera egamba nti kale katuteeke sente zino mu ddaawa kale ddaawa katugiteekemu wallahi tojja kwejjusa bino bye tuliko si muzannyo tuli serious kubanga sisobola kuva gye nva nzize ntuule wano nga byenjogera sibimanyi saabisomye nva buvikano ozuukuka buzuukusi waliwo research effort nnene ku ddakiika 5 ze muntu n'olulira bwe muti zibeerako essaawa endala 3 emabega kati nga kuteekateeka n'olwekyo mbasaba banywanyi baganda bange buli awulira message eno gwe kikwatako mugambe nti leeta ssente tuziteeke mu ddaawa oba ntono oba nnyingi ffe tufuuke empagi ewanirira ddaawa mu Uganda noddala ku GTV nkakasiza ddala nti ebigambo byange mubiwulidde nsaba Allah abakake
abaleete ate wamala okubaleeta musasule oluvannyuma lw'okuba nti mutaddemu ssente Allah abawejjana Allah bakakeko ebirungi byabyo bakake ku mpaka mubeere mu byengera bya Mungu ku mpaka ne muba temubyagala infact ne bw'onoogaana okumiinisa nsaba Allah abikuwe ku mpaka ogende weeyagale ne famire yo n'olwekyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yazimba Kaaba eyo oluvannyuma lw'okuba nti yali amaze okugizimba n'asoma edduwa egamba nti rabbana taqabbalu minna innaka anta samiu alim rabbana omulezi waffe taqabbalu minna kkiriza okuva gye tuli ekyo kye tukoze kkiriza omulimo guno gwe tukoze okuva gye tuli innaka anta samiu alim anti gwe owulira ate ng'oli mukenkufu n'olwekyo ekyo ne kitegeeza nti buli yenna ava okusaala esswala buli yenna aba akutte mu nsawo n'owaayo ennamba kweziri ku sikuriini yo *185 n'abalina *165 yenna akwata ku ssimu yo bwoti n'ogamba nti kannyigemu nange ensuuleyo ebitaano bino kannyigemu nsuuleyo olukumi luno kannyigemu oluvannyuma lw'okubanga omaze okunyigamu ennamba ezo n'oweereza akasente mu bungi oba mu butono bwako n'ogamba nga nti rabbana taqabbalu minna innaka anta samiun alim mukama wange nkusaba okkiriza akalimo kano kenkoze kubanga gwe owulire oli mukenkufu wallahi Allah okumusiimisa okukkiriza omulimu gwe kirala gwe okugukola kintu kirala nnyo ne Allah okukikkiriza kirala n'olwekyo okukkiriza kwa Mungu kwa kusaba olina kusaba busabi Allah omusabe akkirize n'olwekyo baganda bange balungi abandaba bampuliriza tosubwa okubanga buli kalimo kokoze oyongerawo edduwa nti mukama wange Allah akkiriza mukama wange Allah yanukula mukama wange Allah akkiriza omulimu guno awo waliwo ekyama ekikusike kiri awo mu mbeera ki ey'okubeera nti Allah omusaba akkirize ekyo ky'oba okoze Allah jalla jalaaluhu waakusaba busabwa si waakuduumira nakulagira nolwekyo ekyo kyakuyiga mu by'okuyiga ebikulu ennyo mu ebyo kitaffe Ibrahim alayhi salatu wassalamu byeyakola ne byeyayogera so edduwa ze nnyingi zeyatusomesa bwe twali twogera ku dduwa z'abannabbi twazoogera tulina program namba ze twakola nga twogera ku dduwa z'abannabbi buli nabbi n'edduwa ye nkakasa eyo program abaagiraba baaganyulwamu n'olwekyo twazoogera biidhinihi subhanahu wataala n'olwekyo nabbi Ibrahimu yawasa abakyala bameka yawasa abakyala babiri abamu batugamba basatu yawasa abakyala babiri abamu bagamba basatu abagamba ababiri batuufu n'abagamba basatu batuufu kati Allah yasinga okumanya ekituufu nze kati nkuwa kino yawasa maama waffe Saara era maama waffe Saara n'azaala omwana omu mu bulamu yazaala omwana ayitibwa Ishaqa mu njogera y'ekizungu oyinza omuyita Isaac mu njogera y'ekizungu Ishaq then maama waffe ayitibwa Hajara yazaala omwana ayitibwa Ismaila obwedda gwe twogerako naye yazaala omwana omu then oluvannyuma lw'okuba nti Saara yali afudde Ibrahimu yawasa omukyalo omulala ow'okusatu era bw'atyo n'abanga Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yazaala abaana 13 mutoto yazaala abaana 13 era batugamba nti Ibrahimu yawanga waliwo bwe nabiguddeko nga baga nti Ibrahimu yawangala emyaka 200 n'ensonga zaabwe nga baziwa abamu batugamba yawangala emyaka 19 abamu batugamba 17 ne 175 kati nze nga Abdul Aziz mbikuwadde byonna ojja kumbuuza gw'onywererawa okole kisebo kale nywererawa emyaka 175 nzikiriza nti Ibrahimu egyo emyaka egiwangaala okusinziira ku butonotono ku bitabo ebitonotono byentunuddemu gye yawangaala naye n'ow'ebibiri alina ensonga ate nga ntuufu eri genuine gye tutasobola kuwakanya mu byafaayo tetukuba mpaka kuli oli bw'aba aleese ensonga ye nga alina ne backup kyanyonnyola nga olaba kikulu okiwa amatu n'olwekyo Ibrahimu yawangaala emyaka 175 n'aba nga Allah jalla jalaaluhu yamutwala kati kitegeeza nti Ibrahimu bannange yafa taliyo wabula na kino kijjukire yali musajja mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ne kitegeeza ki ne bw'onookola otya jjama ne bw'onoologa ne bw'oneesiiga ebizigo okyuse langi ne bw'onookola otya ne bw'onoonyiiga ne bw'onootambula ne bw'onoolya amagi g'obugubi baŋŋamba amagi g'obugubi gazza buto
ne bw'onoonywa eddagala ly'Abachina, Abachina nti bawangaala nnyo kanywe kano nakali, yahe ne bw'onoobinywa, ne bw'onoosalawo ne bagamba nti bakulagiridde amaziga gaggoonya nti kati gw'onoonya oleme kufa, seeko ojja kufa ajja tojja kufa, kubanga Allah yatugamba nti kullu nafsi dhaa'ikatul mauti, buli mwoyo gwonna gugenda kukombako ku kigambo kufa. Thumma tuwaffawna ujurakum yawmul qiyamah, bw'onaaba mufudde, bwe tunaaba tufudde, Allah atusasule bye twakolanga wano ku nsi abitusasulire ku lunaku lw'enkomerero. Waman yuhzih ani nnaari, Allahu akbar, anaawona okuyingira omuliro, wa yudkhila aljanna, n'ayingira jjana, faqad faaz, ajja kuba awangudde. Wama hayata dunya, bannange tebuli buno obulamu bw'ensi illa mataakhul ghurur, okujjako ekintu eky'ekaseera nga katini ate nga kyakiyita mu lujja. Wano tuliwo akaseera katono jjama, ate nga n'aka kaseera kakiyita mu lujja, tewali biseera, tewali budde. Babagamba nti musiraamu saddaaka, yahe kikole, oyina nusu bibiri jako saddaakeko osabireko edduwa, oyina nusu 10 jako ekyebibiri jako engege saddaakako eyo. Muge mukama wange omumanyi, naalibadde nkuwa kakadde singa mbadde na bukadde, naalibadde nkuwa mitwalo singa mbadde na mitwalo, nina lwasa yengege eyo gy'olabye. Nkusaba Allah engege yange ogikkirize, onkubisizeemu bingi. Nkusaba Allah okkirize okuwaayo kwange onkubisizeemu kinene. Omuntu abantu abamu balowooza nti bwendigaggawala ngendo saddaaka. Allahu akbar, ngaani tuweeyo ekizampo nti gundi oyo mumulaba yali mwavu nga tata, kati yafuna sente azita, ngaani? Kati tukubireyo ekyokulabirako nti nga gundi ani? Oyina kikola kati. Bannange tetuba bakodo, ffe tuli basiraamu, ate bino bye tukola tubifunamu empeera nejjana. Ffe tuli basiraamu, buli konna kookolanga kalungi yahe wallahi okafunamu empeera mu bulamu buno n'obuddako, mu bulamu buno n'obuddako. Naye lwaki tugaana, lwaki tukaluba, lwaki twenyooma? Nedda tuzuukuke ate tubeere abantu ab'amaanyi, tubeere abantu abatapowa. N'olwekyo bw'owulira ekigambo jjana, mission yakugendawa mu jjana, kudda gye twava, kubanga Adamu yava mu jjana, naffe tusinzire tuddewa, tudde mu jjana. Tetujja kgenda mu jjana nga tulowooza kimu, twenakuwaza Allah atusaasire, ffe tuli banaku Allah atusaasire. Nedda, si byebyo, si byebyo, si byebyo nedda kikanema. N'olwekyo Ibrahimu yafa era bw'atyo n'aba nga tumufundikidde. Ibrahimu tumwogedde, Ismaila tumwogedde, kati ojja kumbuuza nti ate Ishaaka nga tetumwogeddeeko, olw'ensonga nti Ishaaka kati gwe tuzzaako ate nga naye mugazi yeetaaga okuwa obudde tumutegeere. Ishaaka ono yakula, kati n'olwekyo banywanyi ababadde balinawe munooti nga nabyo Ibrahimu bannange tumutadde bwettu bwe tumunzise. Nsaba Allah abazze bagoberera okuva gye twava paka kati, nsaba Allah olugoberera mwagoberera alubafulira olugoberera olututwalira ddala mu jjana, ffenna twegweko mu jjana. Amiina. Nsaba Allah yanukule ffenna twegwireko muki mu jjana. Kakati olwaleero nga mmaliriza nja kukonerako katini ku nabbi ayitibwa Ishaaka mutabani wa Ibrahimu. Ishaaka ono yalina omukisa, musajja yalina omukisa. Mukisa ki? Olw'ensonga nti ye mwana eyakula ne kitaawe Ibrahimu alayhi salatu wassalamu, yakula ne kitaawe wataali amukuba ku mukono. Jjukira nti Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bwe yaleeta omwana ayitibwa Ismaila ne Hajara, bwe yabaleeta n'abaleka e Makka nga kiragiro kya Mungu, teyadda. Yadda wayise emyaka 13 nga azze kulaba ku mwana Ismaila nga n'ekyali kimuleese kumusala. Era omwana Ibrahimu ogamba nti yali asala omwana we, mumuleke kulowooza nti yali asala mwana wa myaka 2, yali asala musajja na mufumbo myaka 14, naye ow'emyaka 14 aba mwana, aba akyali mwana, yadde omubiri gwe gwali mukulu ng'era gubanja ng'omuntu omukulu. N'olwekyo yali asala muntu mukulu, yali tasala bebi ow'okwambaza obusuuka. Hapana, eno yadda wayise ebbanga eryo. Ekyo kiba kitegeeza nti Ibrahimu ono
yafuna akaseera akamala okukuza mutabani we ayitibwa Ishaqa. Era bw'atyo yamukuza bulungi n'amubuulirira n'amusomeranga ne ku dduwa ng'asaba Allah, abaana bange bano ja'alna muqima swala, Allah wange abaana bange nteekamu abo abayimirizaawo esswala, wa min dhurriyati, n'abaana bange obanywereze ku swala. Ebyo naye tutunuliranga Ishaqa ono n'asaba Allah abaana bange banywereze ku swala, nange nsaba Allah abaana bange abanywereze ku swala, oba wendi oba siriiwo. Nsaba Allah abaana baffe, abaana ba buli yenna omuzadde omusiraamu andaba, nsaba Allah abaana bo abakunywereze ku swala, oba wooli oba toliiwo. Kubanga bw'ogondera Mungu, waman yutii llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima, anaatya Allah n'omubaka we jana ajja kuba yesiimye. Nolwekyo abaana swala, abaana abato eswala, muyimirizeewo eswala, temubikolera bakadde. Tekansaale muzeeyi yajja muwulirage emmotoka akubye eŋŋombe ne mujjayo emisaalo, mbwe abasange nga muli muswala abawaane, bwe bikola olowooza okwenyakwenya muzeeyi wo nayo byekola. Kubanga ffe ogwaffe ng'abazadde kunnyonnyola abaana nakubatendeka kusaala, nakusaba Allah abanywereze ku ekyo. Nolwekyo omuzadde yenna ndaba mpuliriza omwana mukwatangako mu mutwe n'omusomera edduwa nti mukama wange Allah ja'alna muqima swala, baana bano banywereze ku swala, nange kennyini nywereza ku swala, wa min dhurriyati, n'abaana bange banywereze ku swala, wa ja'alna lil muttaqina imama, na buli yenna Allah gw'aba afudde omumanyi amufula mukulembeze. Nolwekyo baganda bange abalungi abandaba, yatunuliranga mutabani we Ishaqa ono ng'amulabamu bingi, kyeva amusomeranga ku dduwa omwana ono anyweze swala. Bannange okwesiima kwaffe kusaala. Musiraamu atasaala owa nsonga ki? Ddala oli bw'akubuuza lwaki tosaala oddamu ki? Nze ndaba nga tewali nsonga lwaki tosaala, kati ddala yinza kuba nsonga ki luyali? Tewali. Eswala eddakiika 5, eswala mu swala zonna esinga okuwanvuwa efajiri ya ddakiika 10, ddakiika 15. Omanyi mulimu abantu nga bo baaba bw'atandika okusaaza mumuwulira ddakiika 10 n'ezi ng'eswala ewedde. Si nnyingi kutoola ku ezo z'oyonoona mu lunaku olulamba, si ze nnyingi ennyo eziri awo. Ddakiika 15 eswala eba ewedde jama, ye fajiri ddakiika 7, 9, 10, 15, 20. Tewali swala eyingira mu ddakiika 3, mpozi ejjuma nejjukira eriko khutuba then neswala. Kati oli bw'otuulatula bw'oti ddala lwaki tosaala? Kuba oli bize, ddala oli bize okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yali bize. Mpozi gwe wali tokimanyi nti yali bize. Oli bize okusinga abaakusooka. Oli bize bw'alige nti oli bize ng'oli mugagga muvundu, ensi yonna ogyetise. Oli bize ate tolina na ssente. Oli bize ng'oli ku mulimu gw'ovuga pikipiki, oli mu takisi yo mbu oli bize, mu kaduuka mbu oli bize olw'okuba okola mu kaduuka. Abamu bakola mu buwoofiisi, ali mu kawofiisi k'omwo mwafukidde bize, afuuse mu dduwa woofiisi. Kawofiisi mwoli mulimu abalala abajja okubeeramu, in fact mulimu n'abaagisookamu, oba gw'osoosemu mulimu abagenda okuddira mbigere. Bakaba kaduuka waliwo abakuyitako ku dduuka lyo nga n'okugulako bakugulako, naye nga mu dduuka lyo mwotundira sukaali n'omunnyu, majaani, biki, migaati, nga waliwo aga nti wano wasaanawo ddayale, teekewo amata nkole, naye nga muuli alinze lw'olifa, alinze lw'oliremererwa kujjewo. Bye bikufudde bize. Oli bize nnyo mu kuba nti oweereza abantu, emirimu egyo gya kuweereza abantu, services. Mulimu abasawo batasaalira ddala. Kiki? Nti ali mu kujjanjaba abantu, tasaalira ddala, talinaawo biseera bisaala, gwe tonnategeera butegeezi swala. N'ekyo bazadde bannange, ffenna tukwate ku baana ku mitwe tubawe edduwa. Bwe baba baakula ddanga nze, kuba kati nze muzadde okunkwata mu mutwe nina kumala kgendayo, gonna w'omulabidde gumukwatemu omuwe ku dduwa, gwe nsaba Allah akunywereze ku swala n'ezzadde lyo. Ekigambo ekyo kikulu kubanga Ibrahim alayhi salatu wassalamu yasabiranga mutabani we n'abaana be okubeera nga bayimirizaawo esswala, kubanga we wali okwesiima mu kugondera Allah. N'ekyo ekigambo ekyo kikulu. Ishaqa ono yamulabanga ng'akula, n'amulaba nga livubuka litandise okugimuka litambulaawo nga ly'amaanyi, kyava aliga nti Ishaqa sooka ojje. Bwe yamuduga atuula wansi n'amugaa nti mwana gwe okuze,
njagala ogende owase ozaale. Naye gye njagala owase njagala ogende mu bajuluhumu, kubanga Ibrahimu gye baali bamuzaala. Njagala ogende mu bajuluhumu gy'oba owasa eri kojjaawe gwe bayitanga Labbaanu. Njagala ogende owaseeyo mu bajuluhumu kubanga gye banzaala, tulawulire oleme kuggwaawo. Bw'atyo omwana ayitibwa Isihaaka n'agenda awase gye baali bamugambye ogenda okuwasa mu bajuluhumu. Nolwekyo banywanyi abandaba, ate nammwe abampuliriza, ekyo ne kitegeeza nti omuzadde asobola okukusiimira awantu nti waligenze n'owasa ejjinja eno, bakyala b'ejjinja baba ABCDE, waligenze n'owasa Masaka, ake Masaka kano kankakoneremu ddala, waligenze n'owasawa Masaka, Masaka eno waliyo irimu. Abantu abamu manyi mubiteekamu feeling ne munyiiga mangu. Kati naawe essaawa ekyalo kyewammwe, ow'ekyaddondo teekawo kyaddondo, owaawa teekawo nga bw'oyagala. Naye nkubulire nti n'omuntu asobola okukusiimira awantu olw'ensonga, so nga n'ensonga nnungi eri genuwiini. Njagala ogende owase wano, njagala ogende owase wali. So n'olwekyo Ibrahimu yasiimira mutabani we okuwasa mu kika gye bamuzaala ekyabaani, ekyabajuluhumu. Jjukira nakugamba munywanyi nti Ibrahimu ono kitaawe ayogerwako Azar yali mujja na nnyina Ibulayimu. Kitaawe Azaru si yamuzaala biologically, ebyo nabinnyonnyola dda. N'olwekyo bwe tubabiraba wasubwa, bye biri bye mbagambye nti bwe muteeka ssente mu pulogulaamu eno, buli pulogulaamu mujja gisangayo mu YouTube, nga bwe kuyitako gwe tokaaya n'ogenda bugenzi mu YouTube n'obisangayo. Sofa waliyo ebiriyo by'osobola okusangayo n'olabako. Tonyiiga nnyo, genda mu YouTube owandiikemu amannya gange g'olaba ku sikuriini yo. Ojja kulaba ekifaananyi, ojja kiraba, ojja kundaba n'abawalimu abalala mwebali, okuonemu musomo ku musomo, ogende ng'ogiwuliriza. Tomanyi oyinza ofunamu ky'oyigamu naawe n'oyigiriza ku balala n'ojjukiza ku balala. N'olwekyo baganda nga abalungi ate abandaba abampuliriza, mwebale kutugoberera. Ibrahimu talekeka, kubanga bwe tuba era nzijukiranga nakibagambako nti buli nabbi gwe tumala tujuliza yayita. Mulire tubali twogera ku Bulayimu, ne tuddayo ne twogerako ku Adamu, ne twogera ku Bulayimu, ne tuddayo ku Nuuhu. So kati tugenda tuba tutambula awedde, tuba tutumumaliriza nti kati tujjanga kumujuliza. So Ibrahimu nga tumwogerako, ne twogera ku mutabani we Ismaila, situgenda kwogera ku Ismaila yebye bikomaawo, then kati twogera ku Isihaaka. Isihaaka ono mu kumwogerako ogenda kiwulira nga tujuliza ate Ibrahimu. Bwe tunaamala Isihaaka tudde ku batabani ba Isihaaka, ojja kuwulira nga ate tukomawo ku Bulayimu n'abalala be tunaaba tumaze mu mbeera efaanana bwetyo. Kyenkusaba munywanyi ampuliriza atandaba, ebintu bino bijjeemu ekyokukola ki? Bijjeemu ekyokuyiga. Gwe ng'omuntu oliba obitunira bwoti, kale mu mbeera etunula bwoti, ebyaddala oyinza okuga nti tunyumya bunyumya. Ne wallahi kuno si mboozi boboozi eya bulijjo. Eno mboozi erina amakulu, mboozi eyina kyetutuusaako. Nolwekyo bw'olamanyanga nti lunaku lwakuna, abaana bayite, mukyala mutuule, muwulirize, munyumirwe, museke, musheyalinge bye muyize. Ebintu bino bisobola okugasa mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo ebyokuyiga bingi bye tusobola okujja ku nabbi waffe, nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalamu, naye mbibalekera nti gwe kati naawe tuula obeeko by'olondobayo bwoti, ogende nti kino nkiyize, nange ngenda kissa wano mu nkola. Baako ky'oyigayo ogende nti kino nedda kankiteeke wano. Abazadde mutegedde engeri y'okusomera ku baana edduwa, n'abaana bakitegedde nti abazadde basobola obbawa ku dduwa, then n'abaana basabire ku bazadde, kubanga ate abaana b'engeri gye batalina nnyo miroboli gya dduniya, tomanyi oba oli Allah asobola okuyisizaawo. So mu mbeera efaana bwetu ffenna tuyambagane. N'abaana bakitegedde nti omuzadde asobola okukusiimirawo okufumbirwa oba aw'okuwasa. Bw'aba akusiimidde si lutalo, si bya mpaka, si bya maanyi mifumbi ki, just tubeere bakkakkamu, muge nti biwulidde naye nange ngamba bwe nti bibeere byakukkaanya. Abazadde tulabye enkolagana wakati w'omwana
n'omuzadde kubanga Ibrahimu bwe yagamba omwana nti ngenda kukusala olw'ensonga eno n'eno olwattakuwa omwana gye yayina n'okutegeera bakadde be oyinza okuŋŋa nti enkolagana wakati w'omwana n'omuzadde teyaliiwo bano baali bannabbi nekitulaga enkolagana wakati w'omwana n'omuzadde nti omwana ono omuzadde okubanga teyeeyisanga kuba mulimu omuntu gwe baga nti oyo omusajja mukambwe nga jjajjaawe ayina embazuulu nga jjajjaawe sigamba nti buli jjajja aba n'embazuulu naye mulimu omuntu nga yakambuwala bannange nga babayita bannakulasizannya tayogerwako tasongwamala kati omuzadde bw'oba mu mbeera y'abaana okubanga abaana bo bakulabanga aduuyi abaana ng'ate bakulaba balina kudduka kati butya bw'onoobawa edduwa era bo butya banaakuwa edduwa abazadde abatulaba ate n'abatuwuliriza abaana abo boolaba pulojekiti ya bulabe erikejjana n'omuliro abaana pulojekiti ya tabbu gikwate bulungi n'obwegendereza kyakubiri abaana bano bwe balaga omukwano ogwa ddala bajja kugasa mu maaso abaana bajja kugasa naye ono batoliiwo bino byoga nti bajja kugasa bagulire sukaali biviireko ddala ebyo bya sukaali biveeko bulijjo tonywa sukaali w'abaana Allah ajja kuwa gwereka ate kwesiba ku bitonde bya Mungu gwe weesibe ku Allah yagaba tobitunuuliza sukaali kyenjogerako nti bajja kugasa bw'oba mu kabbuli ky'osinga okulya si mmere bw'oba mu kabbuli olya dduwa seeka fadhkuruni adhkurukum munzijukire nange mbajjukire goza Allah yeerabira teyeerabira naye waliwo akaseera ng'abaafa situbamanyi bino byogera nkakasa wallahi nze jjajja wange saamulabako azaala taata wange saamulabako jjajja wange azaala maama wange omusajja saamulabako kati kitegeeza ki baafa naye waliwo kale bino ababiwulira bayinza obitegeera obulala naye njagala onfune bulungi waliyo omuntu alemu emmere olw'okuba teyalaba ku jjajjaawe n'omusanga mweraliikirivu nnyo ali awo emmere emuleme kiki nti bajjajja bange mukaaga emabega saabalabako eriyo gwe kiremye emmere omusanga akunyumiza olaba omuntu agenda n'afiirwa omuntu gw'ayagala ennyo mwenna ne mumusaasira naye mugenda okulaba wayisa emyaka 2 n'ajja n'akunyumiza nti muneetwali ne gundi awo n'afa ng'akunyumiza bw'ali omutwe gw'ekyennyanja n'agupangulula n'agumalawo naye ng'emboozi gy'anyumya anyumya ku muntu gwe yali ayagala nga yafa olabye Mungu so toba mukambwe ennyo kufaanana koga simanyi nkigereze kuki leka kuba mukambwe ennyo atalumikako sembeza bano abaana bo gy'oli balina laava eripyuwa etalimu bukuusa abaana abo ebeera yaddala ku muzadde laava ye eba yaddala ku muzadde era obujulizi obuga nti omwana bamukubiriza ayagale mukadde we butono naye obujulizi obukubiriza omuzadde okwagala omwana butono obujulizi obuga nti omwana ayagale mukadde we bwe bungi kankiddemu obujulizi mu busiraamu obuga nti bannanga abazadde mwagale nnyo abaana butono naye obugamba nti omwana ayagala nnyo omuzadde wo bungi lwaki abaana bakyawa mangu nolwekyo basembeze balage nti gwe taata toli mukwano gwabwe kyokka gwe oli muzadde abaagaliza ekirungi ayagala okubawabula nolwekyo oba ogaana mutabani wo omwana gwola byagala okuwasa mumugaane birumaaluufu bwoba ogaana muwala wo okufumbira omuvubuka mumugaane birumaaluufu mu bulungi era omuwe n'ensonga ezimumatiza mutule butuuzi mukkaanya nolwekyo banywanyi ebyaleero bibadde bingi naye tujja tutandikiraawo sabbiiti ejja nga twogera ku nabbi ayitibwa Ishaaq alayhi salatu wassalamu mutabani wa Ibrahim alayhi salatu wassalamu oyo naaliko ebigambo ebijja okwewuunyisa bingi insha Allah Allah tusaba atuwa obusobozi ate obunamwogerako njagala kutumirako ku mukyala wange Ajati Sauda mulindwa webali kulabirira muwalimu webali kundabirira barakallahu fiik njagala kutumirako ku baana bange Abdurrahmani Abdussalam simanyi lwaki ayagala Abdurrahmani naye nga Abdussalam ewaswa njagala kutumirako ku mutabani wange Abdurazak Kato yatumira ku mutabani wange Rushidani Abdulaziz yatumira ku mutabani wange Abdul Malik mutabani wange Abdallah Abdulaziz mutabani wange Sheikh Fauzan naye mutumiddeko natumirako ku Feiruzi Haidati
Haithamu yatumirako ku malayika mwana wattu oyo mundabire nnyo. Njagala kutumirako ku mutabani wange ayitibwa Badiru ndudde n'okulabako mwattu naye kansubire oli bulungi ne Patrick mundabire nnyo naye mutumiddeko baaba wange Jafari mukulu wange Mr. Yiga mwenna mbatumidde nnyo mbaagala nnyo wamu ne mwannyinaze Naava ate ne mwannyinaze Shifula Bukenya bannange bwe naabatumira n'abamalayo ate mwenna mukimanyi mbamatira okukamala. Nsaba Mungu abankukumire olukuuma nga ddala lulungi ate Allah ayongere obbasitula mu byenfuna. Nja kutumirako waliwo Haji message banne nagiraba nagisangawo wano nga message enindiridde nagisangawo nga nnungi nnyo mwatungezaamu amaanyi bwe bali kugoberera amanya ngeerabidde naye nja gajjukira inshallah era nja kugajjukira nkukooneko naye mwebale mwenna kutulaba wamu ne sengange Sengayida Nanyonjo ali saidi eyo ewa Honorable Ssemujju Nganda Honorable nkutumiddeko wamu ne maama mwenna mbatumidde. Taata wange omulungi anzalira omukyala kutumiddeko mu Lufuka Jamada ate ne maama Muzungu naye mutumiddeko mami mundabire nnyo ndudde n'omulabaka naye andi ku mutima andi ku mutima ne jjajja wange Naalongo mwenna mbaagala nnyo nsaba Allah abankuumire. Bwe naabatumira sijja kuvaawo wano njatumirako ku muganda wange ndi naye mu studio wano mukulu Kiwanuka Rashid Umaru Senkayi bwe babeera mu mabegeeyo mu program okulanga zitambula wamu ne muganda wange Musa banaye mwenna sobola kubamalayo naye saba Allah jalla jalaaluhu obulamu bwakyatuwadde abutufuulire bwa mukisa ate atusisinkanye nga tukyalimu abo abamutya. Nze Mulindo Abdulaziz, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTV for unity and development.